kusiiba njaga kujjukiza gwe omusiraamu atulaba olunaku olw'enkya lwakusiiba bwe tuva ku lunaku olw'enkya olunaku oluddako tujja kubeera nga tusaala yidi era oluva mu yidi kye bayita okusala kati awo buli muntu eyateeseteese ente eyateeseteese endiga ab'embuzi mwenna buli omu kyeyateeseteese okubeera nti asala wagenda okuba nti akisala kaakati waliwo ebibiina ebimu ebivaayo okudduukirira naddala abo abantu abatalina kubanga tuli mu kiseera wolabira nti waliwo abaana abamu abatasobola na kugenda mu masomero wolabira nti abaana abamu tewaliwo naayinza namugamba nti kola kino abamu waliwo abaga nti jjajja yamututte ku ssomero sente ne zimulema jjajja zamulemye abalala tewaliwo naayinza nakuyamba nakugaga nti atwala omwana oyo ku ssomero bamugobe kitaawe abazadde be baafa abazadde be oluvannyuma lw'okufa n'abeera nga mwana wa kyalo omuntu oyo nno kimanyi nti ayinza okubeera omuntu wabuvunaanyizibwa n'avaamu singa abeera ng'akwatibbwako n'abeera wabuvunaanyizibwa oba oli awo n'asinga ne ku Twaha Mukiibi gw'olaba kubanga ye bazadde be basobola okubeerawo yadde oluvannyuma kitange naye yamala n'afa Allah amusasire yonna yonna gy'ali naye nga nze namala okuyita mu sisitemu eyo naye ate waliwo abalala ababeereyo nga beetaaga obuyambi oyina kyokoze okubeera nti oyamba abantu abo n'okubajjayo olwaliro nina John Lubonente ono ayina organization bagiyita A Future for Orphans Uganda yakutukira kwabo ba orphans njakulamuse abatulaba tutambulire awo toke tutambule tugende mu maaso ekikuletesezza ekisinga okubeera nga kikulu nawulidde nti naawe oli omu ku bantu abakwata ensolo abasiramu be babeera basala naawe okwata ensolo era oteeseteese ensolo nawulidde mpitirivu z'owaayo abasiraamu nabo babeere nti olunaku olwabwe gwekikolera mu mutima nti nabo bafune kibalya buli muntu afune kiro ennyama abeere bulungi ate abasiraamu bo bakikola kubeera nti kyabalagirwa kakati eyo yonna yonna tujja kutuukayo nesobola muzaaba tulaba okwebaza Salam TV ne next media yonna okutwalaza wamu kubanga eniyo company oba television esinzeyo okuweereza Uganda mu programs ezibazimba n'okubabangula mu bintu eby'enjawulo bwe kituuka eri obusiraamu Salam TV ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo naddala okutumbula eddiini y'obusiraamu toyaza nnyo kubanga abatali ddiini n'eggwanga libeera ku bunkenke era abantu abatambulira mu musingi gw'eddiini naddala obusiraamu buyigiriza ebintu bingi nnyo nze amanya g'obusiraamu nze Akram wanjisebo John Lubonente alhamdulillah so kati nafuna omukisa okusisinkanako mufti w'obusiraamu etake era nampa erinnya Akram kubanga yasisinkana omusajja omukatoliki ate ali ku makati g'okugatta eddiini zonna okukkiriza nti buli ddiini yonna mu nsi muno yeetaagisa to have tolerance okuba nti tusobola okuwa ekitiibwa buli muntu yenna okuva mu ddiini gy'avaamu kati buli lwosanga nti atali musiraamu ayisaamu amaaso omusiraamu n'osanga omusiraamu ayisaamu omulokole amaaso ate kati nze kyekyengeza kukulwanyisa mu ggwanga Uganda nti byomu awengamu n'ekitiibwa mu ddiini gy'avaamu bw'osanga omukatoliki ng'ayambadde sapulito ga nti ate ayambadde olujegere lw'embwa bw'osanga omusiraamu ng'ali mu kusaala mu respect muyiteko wala tumuwogalira ate bw'osanga omulokole ng'ali mu kubulya enjiri ye tumugamba nti ate yagudde eddalu so tuwenga buli omu ekitiibwa kusinza gy'avaamu so n'olwekyo kikyanzijayo nti buli Idi Adha si Idi Adha yokka naye buli Idi yonna buli Idi yonna
buli idi yonna nti tubako ne program gyetuteekera abasiraamu ne Easter ne Christmas, so tubalansinga dini zonna nti ojja kwesanga nti buli idi aduha tusala ente ezisukka ente bisatu naye mu bitundu ebyenjawulo byetusiika abasiraamu nakati esaawa zino ente ojja kugikima ku offisi yaffe olwokusatu alhamdulillah ekyo kiwedde kubanga bekampala tusala mu lufula ne tugaba enyama alhamdulillah so nze kisabu kikumala alhamdulillah kyamaze dda ate abantu bange bajja kutandikira tetukikola ku idi yokka nfe buli lunaku buli wiiki esembye mu mwezi tubale tusala embuzi 40 plus nga tugezaako okutuukira abo abantu mu ghettos naddala abantu b'ekasubi namuŋoona bakikwata nti buli mwezi nga guggwako bo nyama ya mbuzi kilo 3 buli muntu buli mwezi ekasubi namuŋoona bakikwata ng'oluyimba gatta mu katanga gatta yongera onoonye emigotteko mingi yes kati twafuta okutamba nti tushifte from office wanga tuchukwa ku office nti abantu abakumbi bakola ki bebajja ninga kola entegeka okusobola nti tutwale mu bitundu ate byenjawulo okusobola benefiting other people so n'ekyo nti okuwaayo saddaaka kuba musiraamu kuba toli musiraamu olunaku olwa Eid al-Adha si abasiraamu bokka era nze bwe tubanga tugaba ente ezo nga tusala tugamba nti si abasiraamu bokka bwesalibwa nesalibwa omusiraamu okugigaba n'okugirya si basiraamu bokka eddiini zonna mujje it's the day to celebrate Eid al-Adha ffenna abasiraamu n'abatali basiraamu bendi bwenzira ku ebyabamulekwa byombuuzizaako ffe ekitongole kino kya A Future for Farmers Uganda tulwanye nnyo okugezaako okuyamba abaana bamulekwa naawe basali bamulekwa talina mwasirizi mu bitundu ebyenjawulo okuyita mu bantu mu makanisa mu mizigiti ne mu political leaders abatukolerako nga community connectors okuidentifyinga abali obwetaavu bani abali obwetaavu ninaffe tukatuka assessment ku bantu abo era kyekimu bwe tukola nga tuziima nayikondo abasinga balabya nayikondo zaffe almost counterwide wegisanga zefaana zokka mazima ne nayikondo twakasima nayikondo esukka 3 plus counterwide muzisimira bantu awatali mazzi abasobola kulinda kutuja agendawo tusooke tumalize ekyaba orphans ba orphans bano orphan yaani yafiiriddwa abazadde bombi oba afiiriddwako omwo mubafuna mutya muyina bameka mwakayamba bameka mukyayagala abalala oba muyina tiimu muyina enamba gye mulabiriranga yeeyo mwagimala mwagifuna enamba tesobola okuga nti tumaze okutwala enamba gye twetaaga kubanga abaana buli lunaku wabeerawo aba orphans abeeyongera ku ggwanga Uganda ate nga ekikozinga ebintu bingi endwadde accidents nebirala bingi so n'ekyo ng'ekitongole ffe tugenda mu maaso okulaba nti tunoonya engeri yonna ey'okwongera okuyamba abaana bamulekwa ate mulekwa si oyo yekka nti talina abazadde be bonna olwo nga ina omuzadde omu naye abamulekwa naye ate era tuyamba n'oyo atalina mwasezi nga n'abazadde be bali abazadde naye nga ate tebalina ki tebeesobola olwonamu nga beesobola ssebo naye nga ate taata ye akasente bukafuna omusaala gwe agenda mu bimaama mu trading center sente bwakola nti afunye omusaala atabira waka wiiki namba kati osanga omwana abufaana bwatu nga abazadde bwe bali bakola balina omusaala gwe bafuna nga taata bade bali maama naye ate abaana waka babonaabona so bwe tufuna reports okuva mu LC abakakiiko LC batuga nti waliwo omwana mufamire bwati naye nga aliwo bubi nnyo and all that so we become concerned nti omwana oyo tumugatte ku tiimu y'abaana betuyamba tulina abaana abakama universities omwana waffe omu yama university last year ku Nkumba University afuna first class degree okuva Easting eno Bukanga deep in the village near the Kubale Tanzania we picked this child from the family there were parents abadde baliwo naye nga amabanja every bank yabanja
So abatuuze we are concerned okutuwa report omwana wa senior 6 naye ate ali bubi tonta ku university ntumwa hostel accommodation gundi meals and tuition functional fee byonna nga tumuwa yakoze first class degree kati Nkuma University ne mutwala for masters. Of course wofuna first class then ebisigadde biba birungi. Yes. Tulina abakoze care yakoze medicine amoze medicine bemuwerera. Yes and all that. Full buli kimu ekikola. Yes. So kati if we want to have a better community or better country, we must contribute. Ngaba na Uganda chitukwatako okubako chitugatta kugwanga if you got to have a better country and a better community mwetuwangalira bako chokoze ekirungi to change someone's life. Naye ate oyogedde ku muvubuka oli oweyisinjiro. Yes. Bakadde be bombi abalina ate muri kuba orphans kitegeeza ki mugenda ne kupata ba orphans abatalina mwasirizi bebo nti Twaha Mukiibi alina abaana byazaala naye ate tabasobola kubalabirira bonna mbatwala. Yes kasatu funa report kuva mu community neba LC bagamba tomwana onazayo bali naye ate tebamuliko yandibadde kino yandikoze kino nitasobola. Yes we musitukira ne mugenda then tulina ne skilling center wa Namungona Kasubi okwene total tu skilling abaana ebyemikono bano gutusanze ngati enda yagana nga bikyali n'aba musomero tasika tusala ndo muzeyo mu secondary or mu primary naye ate tukant katuteka byemikono ayige mikono kubwerere nafuna certificate from DIT naye nage neyiya with small capital kabe twatsobodde nti ogezako kukembeeza ebali mu ggwanga Uganda tulina encouraging abana baffe abalemedde okugenda mu maaso mu kusoma at least to have the skill mubanga skilling anachi fashion and design, hairdressing, makeup, shoemaking, baking and also other courses starting with next year. Baking mulimu chi okola cakes those the donuts megati donuts yes byonna yes mwana ngamba mumuwadde byonna tabatasasula yes ate tuli kuzimba somero awo MPG era guno maka jangu tulumaliriza lija kuba more international naye nga ate liyigiriza abaana baffe bawano for free of charge kubanga twasanga nti we are spending a lot of money to pay school fees from different schools. We bought a land in Uganda. By now, singa twamala dani tosanga nti abali tugulya bali mu fere ne bigina mu court kati itaka bali take ku hold not to drop that land Uganda. But MPG tunatira okumaliriza katika tuli mukugala mukono nini taka lwaki sibatwali mukono wema soko twasebo batwali mukono muzimbeke essomero muyamba abantu omanyika kati ate eno TV gyoliko kakati nomala okuba omulango ettaka lyofuna abakuyita toyinza basobola kuzimba ku masomero kati singa nti mumpetta wano wuli wano era nti mumpe ettaka zijja nzimbeko essomero mulayini eyo singa nti empigi twafuna ettaka eryo kati singa tuli wala nnyo but you had to buy a land in construction and all that so era oliba buvanga ati atwale ettaka naye nabanga kizo kuteka manya g'ekitongole simanya gange manya g'ekitongole we can develop that place netuwa abaana baffe education enungi mu kifo ekyo tujja kuzimba kola ekisawo ky'omupiira ekya turf artificial grass we want to promote talent among the young people because tumanyi nti talent yengeri yokka gyetusobola okulwanyisa naye ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda among the youth naye osanga omwana ava mu family eyabamufuna mpola alina talent but would afford ogenda mu proline. One day I was discussing ne director wa proline ngamubuuza nti yes charges they were charging omwana okuyingira mu academy oba amanyi batamanyi naye tugwa train mpitirivu nnyo ninga kati omwana ava ekyana mukaaga mufuna mpala peasant alina talent it's very important to start to looking at talent, not where you come from, not what you have. Ono mu Uganda ekise talent nti olina okubanga olina ssente gwe ozolina okweteekamu to promote your talent.
atalina talent wabalina sente ageta talent okugiteekawo naye nga gwe alina talent atalina sente tolabise kati mu kisaawe ekyo nga ate omwana wamulekwa omwana ava mu families ezawansi nga can access a good training to promote his talent at a free cost. Tulina kusako a greenhouse mu gw'omunaana guno tulina tiimu okuva ebweru in Europe bagenda kuzimba greenhouse solar greenhouse okuyigiza ennima ennungi y'omulembe. I saw town clerks bagenze but they're going very soon South Africa just to benchmark to see how greenhouses works and a lot of money is spent on that but we are going to construct it. Always says mzinda but developing our greenhouses nalima ennyanya anti tebana season tebabira na season yes ennyanya ezo ne ziberanga buli kaseera zibeeramu yes sibe bakikola omunana jango kirabe tuna kizimbawo empigi where we are buying solar panels and all that team empigi. Then we shall also be having team of doctors mu gw'omunaana from 14s ba doctors nga 12 okuva ebweru from France, German and Romania okubanga bajanja abantu ku bweri free of charge. We discovered in Kayabo Town Council it's in Mpigi very near here Lukaya before Lukaya but it's in Mpigi district Kayabo Town Council just after Buama where the equator okay wali equator wali Katonga wali is the eco forest and other big things there's called the university but there is no any government health facility in the whole town council of Kayabwe where even the equator sits. Kayabwe wano Mpigi there is no any government health facility so that's why we are organizing to have a medical camp nti omuntu access health services tukawali abasawo si kyangu alina genda private health facilities nga cause hospital then plus other nagenda Buama Town Council the Inner Health Center 3 so that's one we offer free medical services mu kifo ekyo ekikulu mugenda kubeerawo olunaku lumu no 10 days mugenda kubeerawo mulundi gumu but doctors no we're having a plan of even putting a medical center. That's very nice. Echimba dingamba kakati awo kwanga babamba mulekwa bwemanga sibayambe kubajanja babazadde baabwe era you have many bamulekwaz. That's why I'm in water sector nti amazzi agaletera obulwadde obutwala obulamu bw'abantu they provide free clean water. Second nti onomufuna mpola sente zayingizisa how would he save it okuwera omwana school fees nenga every day agenda ku drug shop to buy medicine for typhoid bilharzia infections is a maza machafu but if I'm giving safe and clean water then onomufuna percent zafunye will save it saving school fees as organization then I will be relieved from paying for many vulnerable people in this country. Yes, and we continue to serve this country because it's our responsibility as organization, as the Ghanaians. Yes. Yes. So, I'm very happy. I'm Salam TV. TV jenzenga ngobire nnyo program zaayo with the Salam Charity. That's very nice. Okitegeeza nti ogobirira nnyo Salam Charity kuddukirira abantu abateesobola. Ngalinga natandika nti ye company wa media house efaayo nnyo okuweereza omuntu wa wansi mu ngeri zonna ezimuyamba okukyuka obulamu bwe mu bigambo programs zano ate no ku ground with different programs. I always for Salam Charity one of the programs that is changing in Uganda a program choosiza obulamu bana Uganda bangi nnyo on ground. Twenzeke webaka nti ogoberera eno Salam TV Lubonente John Akram gwe tuli naye olunaku olwaleero okuva mu A Future for Orphans Uganda. Yes. The organization. Yes. Today twogere ku
mazzi amayonjo ogaye nti ekigendwa ky'okuteekawo amazzi amayonjo kwe kulaba nti omuntu munnayuganda mufuna mpola asobola okufuna amazzi amayonjo omwana we n'atakozesa mazzi mabi n'afuna bilhazi n'afuna ebirwadde infections eziyinza okumumalako ssente okukendeeza mulimu boreholes meka mulonda mutya ebitundu gye mulaga awo tuba tuyingira mwakola mmeka approaching 400 boreholes waliwo akulaba agamba nange njagala mu genocide eno tuli bubi ate ekyewuunyisa nawe nokumpi wano kati nga kawaara wano kawaara that is Kasubi parish sanga abatuuze nga babonabona ku mazzi basarano zano bypass okusena amazzi twazima naikondo side emu kakati abe side eri basarano zano bypass okujja okusena amazzi which is also risking their life omwana ayitise ekidomola batumye mwana abaana batuwe bakima amazzi omukulu ayinza osindika nga bwalaba niyo omwana ayitise amazzi tasobola kutunula side asala highway. Of course we thank the government nti ekoze omulimu gwayo nga government naye government esaga nti etuuke buli wamu wonna with all the services so kati ffe ebibiina by'obwegassi ya NGOs through as the development partners okukwasa ku government okulaba nti at least abantu baffe abannayuganda bafuna services zino kakati bwendiza ku kyamazzi nti amazzi by the way ng'ovudde ku kyengero zokka but amazzi nago gapromotinga domestic violence in every family. Is that so? Obutabanguko mu maka amazzi gatya nti omukyala yagenzo kima amazzi agenda okusena amazzi asanze layini mpanvu obanga gagenze tegaliiwo gakulinda akuma ewaka bawe ngatudda mu ddiiro yanyize abadde mu bwenzi awalala omukazi akosa amazzi agali contaminated nti abakyala bali delicate nti afuna infections kuva mu mazzi agamakyaafu kakati omwami ajja kulowooza nti yagize endwadde mu bwenzi either namukuba oba namugoba ondetedde endwadde ez'obwenzi kuva bwamalaaya mu bwenzi gy'obeera kumbe nga kyavudde mu mazzi amakyafu awo. Oyo sayansi amazzi amakyafu gayinza okuleeta obulwadde obwo gayinza abakyala abatwala essaawa zino singa osako amasimba gyagamba nti yes amazzi amakyafu as a must omukyala gamuleetera infection. katugale tuwumulemu katono ate oba saagala oveewo tuli ne John Akram Lubonente okuva mu A Future for Orphans Uganda katujje. Eno ye Salam TV. Better be better. Woo! Bro, njala kuja sente ku simu yo. Nyamsa ku pini yo. Ne obofa sisobola. Tosobola? Pozi nga pini yo kaje nkuwa. Ne mwana oba baki. Sabiriza nnyo nanti. Better don't share your pen with anyone, not even your relatives. Better be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Equity Bank, MTN Uganda, United Media, Stanbic Bank, MTN Momo, and Uganda Bankers Association.
Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Who almost loses position. David Sekaja coming in for a shot first time, pumped away, and now trying to control the 70th minute man. Charles Barley fires up the crowd, and we have a game on our hands here. Sports Club Villa draw first blood of the second half. Oh, Mukiibi, the confidence was miles high. But you just can't understand what was Geoffrey Wasser doing, playing that cross-field pass that ended up at the feet of Jonah Patrick Kakande, because what was he really doing? Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Eno ye Salam TV. TV bwe nti olina ffe amanya nze Twaha Mukiibi njagala okwongera okutegeeza nti kutinaye mu studios ye John Lubonente erinnya libaamuwa liryakamu okubeera nti atambuza emirimu mingi gyagitambuzaamu y'omu ku bantu abateekateeka okubeera nti agenda kusalira abantu. Tuteekateeka enkya kusiiba okuva ku nkya ku lunaku lw'okusiiba tusaale lwokusatu era tusale kakati naye aga nti nze okusala tekundeka mabega tege sente bisatu biri nga nsaba ogeze nayogera ku a future for orphans Uganda nina kyenzuddemu okusinza ku bintu byokola okusinza ku ngeri gy'oyigezaawo okuyamba abantu tekukubeera nti olina ensonga lwaki wajja ne ba orphans bano, lwaki oyagala ennyo, lwaki wajja na ba orphan, lwaki wajingira kukubeera nti oyamba ba orphans bano? Ekisooka kyokka sikyali orphan nali orphan nafiira okabazadde bange nga ndi myaka 2 years old bombiriri bagenda. Ogambye tokyali orphan? Kati nkuze kati sikyali orphan kati soka kwebeezaawo. Orphan ndoza orphan abakumanya 18. Yes. So okula kwange obulamu bwo bwali butya? Tebwali bwangu nakamu kubanga nzijukira ne mu secondary nga nkolanga school dependent. Naye era I was making a joke with the director w'isomero eryo kati era bwana mukuru wa parish eyo nga nti njakuba kukyebula kusomero eryo as a contribution okubebaza one okuba so polite. You are very polite okutuyita school dependent, but in the actual sense we are school slaves. What is that? Kumacha twajino kukeera kumacha ogenda okulima before classes sawa 12 tuli mu ode mu nnimiro ne tulima mpaka sawa emu ne munaaba ne mugenda mu class sawa 9 sawa za games fe tudda mu nnimiro mulima mpaka sawa emu mujja mufuna dinner munaaba ne mugenda mu prep night preps.
kuba mukaaga from 12 mpaka saawa emu olunaku lulamba teri kunyuka laki mujirya mu nnimiro eyo omukumu ajja kubafumbira twali tiimu ya about 47 students musomero kati nga our responsibility kwa nti essomero terigula kasooli na bijanjaalo fe tulina okulimira essomero kasooli bijanjaalo nziriramu katonda wange fe ngaobuvunaanyizibwa bwaffe kwa nti essomero kasooli waali amala ate nga tulima sebo ennimiro ziggwawo kati ate n'abatuuze ku kyalo abalina faamu zaabwe bajja ne basasula essomero ne batwala piikaapu batwala mu faamu zaabwe nabala abasibe ne bakola that's me Geneva. So when I'm doing what I'm doing, I do it with love. I do this because I know where I came from. Namukolera ku ssomero okusomera obwerere. Yes, school dependents, but the real name was school slaves. Yachi namugana nti I want to come and do something at that school. At least nzimbeko ba ojizimbeko. Yes, whoever that people like to us okusita school dependents, but when we are school slaves. Because actually but to be what I am today. I'm a hustler, I cannot fail in life. Nataka ni Kampala as an askari. Nga nkuma ku bizibu by'abantu n'ekimundu kino kisasi kimu. Club stand on the Nairobi road. Nalinga dia askari. Petro City nabunya awo ndeba. Petro City Kibuye. I want to be persons kati ebyemanyi. Siganti bya kugonga bugezi. I was always detail company ya Rubaga road. Kuva ku nkuru ya Kabakao. Company yao. And I was under that company. About deploying and doing places. Na tukora day and night. Because kuweza shifts nyingi jikabagara per shifts. So kati ukora ekiro n'emisana kati mu mwezi of Saturdays or wina 60 days zo kolidemu. Kwanza bulunako ja kugandi baja kupwanusu bi musanvu bulunako shift jokoze. Kati umwezi gwa ku Saturdays times bi musanvu and nothing. So iza kukwa day and night. I could be staying as Rohana school opposite Rohana school. Kati warwak akasakawo mune kwekanga ekiro kwebaka. Kati muni nanchikuke mu kibala mu deski naganto mu bitagekiro ati nange nasanga imundu wano muturo. So guys we okay. So all that life when avamu ningira mbutembei. Then hawking nataka ni capital of 100,000 ngamoko that kind of life ya was carrying in me. On bring the good like losing life and all that. Ningira mbutembe use 100,000 capital. Can ask Mr. Moranje Manjeri wansi mtown Marangira as for jewelry. Nga ntambu za jewelry everyone Kampala Tele Road, Basaka Road where na tuke kisiranga unakurumunga soko ngo agamfano sanvu from hawking. Business ne kuranga it's now becoming big. From there ntanga a band called Santa Jazz Band. Yeye perform in Teba ku Lake Vic Hotel. Kainera bar ya uku. New World Hotel Chitendao and other places even Sena Hotel Chigo. Because yataka is one keyboard ni nitaka ku develop and becoming a big band. We involve with Tandika meeting different people. Ninga sinde go kwa mubando mu achi ngira nyamba kwa abana popule bitabo. If you look at my page on Facebook when Tandikira orabanga ngura nakola ngo bitabo gazinzi ngira mu byare yo sinde go kwa suppose until when I fair connections in a band performing at different hotels. I want abazungu and fair connections and all that. Koftanika my NGO officially cooperating. Right now I've helped more than I think 400 orphans in primary, about 180 in secondary, about 87 in universities. I have more than 600 single mothers I've helped in skills, different skills. Boreholes of zero boreholes in Ggwanga, almost approaching 400 boreholes. Every end of the month I sacrifice more than
40 goats to give mfuna mporo from ghettos na yeye amenda this mwezi I can eat on kanyama, change diet and many other things, and I believe that's where my happiness is coming from. Omuyamuza where I'm not married nimgamanti the NGO is marrying me because almost every time, every day I am doing something to change someone's life every day in my life. Yesterday I was in a PG in the community, trying to do different things in the community. And the other day on Saturday I was from Nairobi. No time for resting. No time for resting. I actually talked to you when you were still in Nairobi. Yes, yes, very good. The first on Wednesday I'm going to Europe. Ggwanga. No time for rest. I want first, after giving out everything, may travel. No time for resting. Because I know what it means. Yes, references, go and find out. You're a journalist, go and find from those places. Company with details protection services au Ggwanga road nakati we company hiyo ngine mimi record that way I was there askari there worker. I've worked from club standards on Ggwanga road one opposite Hana school at what simba yaliko birao ngwa askari. Yes, Petro City Nabunya, Petro City Chibuye and other places. Igwe, I was the hawker. Go and ask me Samuranje downtown. Natona bakuwa hoka so today came abega mbuli akula ifyo wasulanga mu nyumba kikaaki wakati ati nawo okusajja kula mbo oyogedde ko. By the way, dandise no kutya. By the way, nakati right now nakatanga kufuna ku nyumba cyumira kama bonje like for 2 nyumba ya kisenge kimune deal right now, but it's like 2 years back, even 1 year back. Nirambadi insura mu ghetto in the house of one room nateko na didisa ninga ya NGO and I'm a big person nganyamya many people ninga ngoyamba ninga atego sura. Yes, because even right now nti inso siba injaranga ina mtwalo 15 musawo ninga ya kuyama bana amulekwa egwe. Yes, even right now even abana okusomera baba manyi they can serve food in my office. Then someone when I tell me I will do, I will serve that person my food. When I tell about single mothers. So that's me. My happiness is helping. Every time I'm impacting someone's life positively, I feel so much happy. Because we want a better Uganda, want a better country, want a better community, but we're not contributing anything to that community to become better. So, Joko ziliya mukeli mabega. Zetojja kundekanga omutima gundi mu bbanga. Yes, sir. Essomero lyakunganyanga abaana bamulekwa. Yes. Abatalina. Kakati kikitya tali mu December holiday after P7. My grandparents was ngamati kunye sister wo tujja kwera ko mu. My sister yali ahead of me. She was I think around senior 3, and she was a bit bright in class because yali asoka in class. Kati nyamba no for me I'm a boy I can't worry because the parents are also parents and grandparents, they cannot afford to take care of us. Yes. So that is the way a sorry to go for secondary. Because now to go to church is a from church. Kati waja na isi ingire ukanga in Ggwanga town. It's not a town council called Ggwanga.
wajja abana abajuni basomero the head teachers of different schools wajja mukovurango mukereze kanti tiyamana abana bamurekwa somera bwerere they only pay 20,000 every time nogamba bakimyenze emitwalo ebiri gyokka era mangu ago tukifa form tujistaringa ina kuripoti ku somero batugana to reporting even 4 hours tukayo bagamba jangu n'enkumbi jangu ne butsi jangu ne jambia the requirement esinga zino kujja nazo so twatandikira nga life si aganti ogefuwa kusoma nga baga nti ekisambu kiikyo yes awo twagala omusiri gwa lumonde yes mwe babasuza programu eyammwe abatasasula ebeera ndala ninga tusoma n'abalala abasasula bamuva mu class n'okusula tusula mu kala zimu ninga tuyetemu yemu n'abalala abafumba kusomera banga becyanze bedinge feya barimo kufumba sewe nagulanga kawunga kusomesa ekifasi kya jimu kyavuba buto yes so katonda abako byakola and once again I want to thank Karisa for the work you're doing for this country. Kwanga bwetubanga twagala the better country, and once again we must contribute to a better country. Salam TV, you have done a very good work to contribute to our communities, to our country Uganda, to Africa at large. Kakati tumaliriza njagala abantu abo baleme kusigala nga mutima gibawanka mulimu abaagala okufuna, mulimu abaagala okuyambibwa, mulisimanyi okola mu district ki, olimu wakisomoka, olimu wakisona Kampala, district kizo oli ogedde ku Bwahozi zino otuukawa, ogedde kuba mulekwa obajjawa, ogedde ne kuba tayina nga oli si mulekwa naye nga tayina obafuna otya bakweyungako bati bakufuna kakati dakiika 2. I think we can follow us on our social media platforms on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and YouTube. Our Future for Orphans Uganda. Our Future for Orphans Uganda ojja tufuna ku our social media platform. Ate ku even my contacts weziri. Yange nyinyi weri ku social media platforms ezo nti ze umuntu wa abantu eriki esimu eriki eri 783 28 25 41 0783 28 25 41 eri ku WhatsApp era yekubwako and mulonda muti ebitundu gye mugenda okuteeka nayikondo okuyita mu ba community connectors obanga ba chairman LC1s ba MPs ba councillors abatutukiya from our shomera ngati mbarabye kugulu mukoze kino nafe mje mtuyambe kwene kudeni we come and assess the place and offering those boreholes, and our boreholes are unique. Wherever you find a borehole with a beautiful tiles, yes, nti omuntu abone in access ndamas gas nyament, yes, I'm taking clean water. Okay, kuli nyanyonyi bulijo njirinya so yes kwanga ino kusagikira. I'm the ambassador for the orphans. Wali oli askari no mtembe wali slave wa somero. Yes olambonga okalubo ngabo kibyo sembyayo wesanga wenzo okuzisubi wali wakulaba wenzo okumuze subi njagalo yibireko jali buli kimu kibawo for a reason. Tewali imbeera nga yaliberera. Everything you're going through, every situation you're passing through this morning or this day or this month or in this year, it is just training you to be a better person tomorrow and also to add value to others. So kino kyenkora nkikola kuba nti kinayitamu kyampa okugu okusobola okuweereza abalala abali nganze. Toyanzege oyo ye John Dubonente agenti mufti ya Mutuma Akram. Mufti wetake ya Mutuma Akram.
mu line y'okugezaako okuyamba abantu gyali y'omu ku bantu abatali basiraamu ategese ente 300 kusala era kugabira abo abatayina basobole okuyita mu lunaku lwa Eid nga bali bulungi ye bwati bwakikola y'omu ku bantu abatono ennyo baba nga gye bali buli mwezi asala ente embuzi meka 40 buli mwezi guba gugwawo n'agabira ebitundu eby'abantu abawejjere nabo bali ekanyama Allah bwakusukkulumya nobeeramu abo abantu basobola okukola ekyo tula nti nakyo kibeera kyankizo nnyo nze Twaha Mukiibi mubadde bali balungi abaprogramu eno olunaku olwaleero yabadde tutambulire mu charity bw'oba oyogera ku charity ate n'ono naye toyinza kumuleka mabega kubanga musajja mugumu kati nkujukiza nti olunaku olw'enkya lunaku lwakusiiba weteeketeeke olusiibe ate nga bw'oteekateeka ekisolo ky'ogenda okusala olunaku olwokusatu bagaye nti bw'obanga olina n'otasobola kusala gwe ne Eid yaffe togisiiba olulimi lwadde lwa musajja mukambwe bagaye nti gwe ne Eid yaffe tosembera nolwekyo ne ku muzikiti tosembera kubanga oyina ssente zigula akabuzi akaliga endiga embuzi osobola okugula ente naye ate n'otasala sala ogabire abo abateesobola okusobola nti nabo basobola okuyita mu lunaku obulungi. John Lubonente Akram wetwadde naye a future for orphans Uganda mbere bulungi nga tutagumire tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya n'olwekyo njaga basibulira wano mbali balungi